njogera ku kye tuyita death group nga njogera ku nsonga z'omusajja amala amangu kati waliwo yambuuza nti senga kati ekyo kiaffectinga kitya naye I believe ngenda ne explaining because I'm someone who goes into detail when mba njogera ku kintu naddala nga njogera ku men health oba ku nsonga z'abasajja sexual health y'abasajja bonna. Ekisookera ddala omuntu yenna eyali yeemazisizzaako oba eyeemazisa essaawa zino olina engeri gy'oconditioningamu omubiri gwo oba olina engeri gy'oyigirizaamu omubiri gwo okubeera nga gurespondinga ku kubeera nti gukozesa maanyi nti akasolo ko okakwatako n'amaanyi ate n'obeera ng'ngambe ntya like oba okacunya ngambe bwe ntyo nti bw'oba weemazisa engeri gy'okwata akasolo ko oteekako amaanyi mangi ate kyatokozesaako museereza tobeerako na kintu kyonna kiseerera kati for example oli ku mulimu n'oyima then n'ogenda mu kiyigo okwemazisa ogenda kugyawo aka oil oba ogenda kugyawo akazigo akagenda okuyitako nti obeere ng'oseerera tosobola kati omubiri gwo bw'ogukonditioninga oba bw'oguyigiriza ekintu ng'ekyo naddala ng'omuntu yakitandika nga muto oba ng'omuntu akibaddeko ebbanga ddene ng'akikola I'm not talking about omuntu akikoze leero oba omuntu akikoze just mwezi gumu oba omuntu yakikolako just myezi 2 waliwo omuntu nga yeemazisa okumala emyaka 10 waliwo omuntu nga yeemazisa okumala emyaka 5 waliwo omuntu nga yeemazisa okumala emyaka 6 ne wegiba myaka 2 that is a long time okubeera ng'omuntu omanyidde olaba akakubo buno obukubo bw'okukyalo obutini obwo bwe tuyita bupanya tebukalira mu lunaku lumu tebakayita mu lunaku lumu ne kakala tebakayita mu wiiki emu ne kakala akakubo kakalira ebbanga ne kakalira ddala n'olaba nti ensiko esobola okumera sayidi eno n'emera sayidi eno naye nga wano tewameraawo nsiko nga ne mba mumaze wiiki oba wiikisi 2 oba wiikisi 3 nga temuyitawo ensiko eyo tebeerawo kati ekyo kye kituuka ku mubiri gw'omusajja eyeemazisa actually tujja kola live nga ndivinga mu kintu kino on a larger scale ebintu nga bitana abantu abeemazisa bye bakola ebisinga okubeera nga bitta erections zaabwe oba nga bitta omuyimo gwammwe buli mubeera nga mugenze kubaagalwa bammwe kubanga byanjawulo nnyo but of course sola bikombininga mu video emu kuba sikola video mpanvu so mubirinde ku live leero tujja kubyogerako either ekiro oba lero lwakumeka nedda sekiro tujja byogerako emisana mwembaseera bidde oba sikyenca ku makya leero tubeerayo n'emboozi z'omukwano so buli bw'obeera nga weemazisa oba bw'oba nga weemazisaako kati nga ssaawa zino wenjogerera wabivaako naye nga okyastruggolinga n'ekigambo ky'okumala ng'omala mangu oba si kyo nga bw'otandika okuzina omukazi tomala teweetaaga ddagala nze ngenda ne mbagamba nti mugende mulaba abasawo mba sibagamba nti genda olaba omusawo muwe ssente nti simanya afune ssente nze sinze gw'ogenda ziwa nti ngenda ziganyirwamu nedda but nkigamba gwe kubanga kigenda kugasa gwe okujjanjaba ekintu ky'otegeera nti kino kye kizibu kyange then nejjanjabe ate mbeere nga nsobola okutereera bulungi nnyo oba okitegeera mukwano gwange tekiyamba nze ze sina kye nkifunamu gwe agenda okukifunamu n'okusinga nze so bw'oba ng'okimanyi nti wali weemazisa naye nga oli muntu kubanga abasajja abasinga ndowooza abasajja 95 ku buli 100 abeemazisa ekintu ekyo mukikola mwemazisa mu ngeri embi ate ng'engeri embi ekyasinze ye death group yadde waliwo ebirala bye tujja okulaba mu live nga tukoze live so buli bw'okwata akasolo ko n'okanyweza n'okakunyakunya emmana y'omukazi tewulikika bw'etyo ng'ogiyingidde emmana y'omukazi teyina like tesobola kukwata n'ekunyweza ne bw'aba ng'omukazi mufunda ng'emmana gy'alina ya rwazi ne bw'aba ng'omukazi mufunda ng'emmana gy'alina infunda nnyo nga bw'okiwulira mukwano gwange it can not feel like that lwaki emmana eseerera lwaki emmana egonda egonda nga bw'olaba akamwa akaffe bwe kagonda kyokka ate gw'okozesa mukono gwo n'olyoka okamula ne weekamula togenda kuyingira mmana ya mukazi ogizine oginyumirwe owulirenga bwe wandiwulidde nga weemazisa ate obwongo bwo okureliizinga oba okutuuka okubeera ng'osobola okusammula olina okufuna eyo feeling gy'owulira kati tobwo bwagazi bw'empulira ssaawa eyo bwe nina okufuna okubeera nga ntuuka ku ntikko kyokka wano tosobola kufuna bwagazi obwo kubanga already bw'oba mu kikolwa ky'omukwano n'omukazi oba ne girlfriend wo oba ne mukyala wo togenda kiwulira si bwe kityo bwe kiwulikika kati abasajja abamu bwe mumala okwegatta ne bakazi bammwe n'osammula ate ekikwewuunyisa ng'oyingira ekiyigo ng'ate weekamula kubanga towulidde bulungi tonyumiddwa
Ekinene kiva ne kuky'okubeera nti nze mmala mangu ne kituuka ku nsonga y'okubeera nti siwoomerwa bakazi. Owooza kimunzi omukazi oyo tawooma. Oluusi si mukazi y'atawooma. Igwe ng'omuntu obadde weemazisa. Obuwoomi bw'oyagala okunfunamu tosobola bunfunamu kubanga nze ndi mukazi eno mmana. Gino si mikono. Kati kigenda kuviirako okubeera nti towoomerwa era kigenda kuviirako okugamba nti mukazi wange tawooma naye nga si nti mukazi wo tawooma ekintu ekituufu kiri nti igwe ky'oyagala okuwulira si ky'ogenda okuwulira akasolo ko kalina kye kaagala okufiiringa gwe ng'omuntu okufuna level of pleasure eyo gy'onoonya oba obwagazi obwo bw'oyagala okuwulira kigenda kwetaagisa okubeera ng'okozesa engalo zo okubuuja kubanga kyekyo kye wamanyiira okikoledde emyaka 10 okikoledde emyaka simanyi 5 wakitandika olina emyaka 14 wakitandika olina emyaka 15 nga weekamula era abaana abato kyano yange eno tebeerako baana bato naye bw'obanga Katonda akusaasidde n'ogiyitako n'owulira vidiyo eno bw'oba otandika ebyokwemazisa mukwano biveeko era essanyu lya just temporary kyokka bw'onaakula n'oweza emyaka 26 kuvaawo ku 26 oba kuva ku myaka 3 okitandikira oluusi okubamenya ssaawa zino osanga omuvubuka nga wa myaka 25 wa kiwago yandibadde azina emmana n'agifiiramu wa myaka 22 naye nga gamba senga Faith siina maanyi ga kisajja kwemazisa kati ate obuzibu obuva n'abeera ng'ekizibu ky'alina kyekyo kati ate n'alobooza nti agenda kijjanjaba n'eddagala ani agambye nti ddagala ligenda kukolera bw'okijjanjaba n'eddagala oba bw'omira empeke oba bw'ogenda n'onoonya lubalula ate ogenda kwongera kwonoona kati obadde weemanyiizizza kye tuyita death grip syndrome kati ogattamu eddagala which means ate omubiri era oddamu oguredirectinga mu mbeera endala oba ogujja kukuba ate endala oguteeka mu branch endala oba ogubrankingisa ku ndala kati n'okuyima obuyimi nina okuba nga nkozesezza eddagala luli mbadde nnyima kale nga kagwa mangu naye kati n'okuyima sikyasobola ogenda okutuuka okwagala okutereeza nga tokyasobola kutereera ng'ogenda kuwangaala bw'otyo kubanga ekintu okyonoonye kubanga obadde ku lubalula nga gwonywa oba obadde ku mpeke nga zoomira ne zikuwa amaanyi n'osituka naye ng'ate tewandibadde ng'ozeetaaga kubanga zo tezeetaagisa mu nsonga eno naye kubanga gwe kyakulema okutegeera nti nina kuddayo bwe mba nkyasobola okwemazisa oba bwe mba neemazisa mmanyiize akasolo kange nti tetunyumirwa bunyumizi nga batukwabula bukwabuzi nsobola oteekamu ka lubricant mu ngalo ne ntandika okuweeweetwa omukira bulungi mpola mpola abadde amala eddakiika 5 3 4 ne mmala eddakiika 7 oba 8 oba 10 ngenda nkyusa mpola mpola ngenda ogenda mu mmana y'omukazi nga ngenda obwongo bwange butandise okukyuka okubeera nti at least ndi kuadaptinga embeera empya gye ntambulizamu kitagenda kyuka mu lunaku lumu mu weeks 2 oba mu weeks 3 kubanga ky'okyusa oba ky'ovaako okikoledde ebbanga naye ate mwagala kikyuke mu lunaku lumu oba mu nnaku 2 so nensigala nga nze Senga Faith temwerabira tujja kuba ne live olunaku lwaleero emisana ssaawa zijja kubeera 8 ogwa Uganda oba 7 kitundu ogwa Uganda tugenda kuba twogera ku nsonga eno on a larger scale ebintu 5 bye mukola abantu abemazisa oba omuntu yali yemasiza bye yakola ebimuleetedde kati obuzibu essaawa zino eno mubeere bulungi temujjanga okwo eraba Yeah.